Ennaku z'omwezi ziri 9 omwezi tuli mu gwa December. Banga tono nnyo tubeere nga tumalako omwaka insha Allah. Mbabuzaako mwenna abali ku Mabirizi Herbal Products mugamba mutya, mwebale okutulaba yonna gye twatandikira paka na kati we tuli December. Febaani ye febaani nga bangi nnyo, naye tubeebaza okubeera nga ate mutambula naffe ebbanga lyonna, era naffe tukyabaweereza, tukyatambulira ddala nnyo, nammwe tukyabawa ebipya. Nyongera okukkaatiriza ensonga eno nti omwezi guno ogwa December 10% egiddwako ku ddagala. Gwe wenna ajja okubeera ng'ogula eddagala mukwano, manya nti 10% tugisazeeko, tuba tuddiza gwe kasitoma waffe omulungi ddala. Singa omwezi ogwa December ziguggwako kitegeeza tetuddamu kukola kugaba 10% eyo, tetuddamu gigaba lwa nsonga omwezi guba kukoze eki, guba guweddeko. Tuwaddeyo guno omwezi gwokka ogwa December okubeera nga tuddiza ku bakasitoma baffe, ate tuyingire 2024 nga ffenna tuli balamu, tuli basanyufu, nga buli omu takola ki, tatoma. Ebyo obisanga wano wokka, teri mulayinza kirowooza n'agamba nti kankole bwe nti nzirize ku bantu bange. Naye ffe wano olw'okuba nti tutambulira wamu n'abantu, twagala abantu baffe okuwona, buli omu okubeera nga yeeyagala. Y'ensonga lwaki tukoze ekyo kyennyini. Oyinza okumbuuza ddagala ki ly'ogabirako 10%? Buli kimu ky'okima. Nzize gula sabbuuni 10% ejja kugibwako, nzize gula ki 10% egenda kugibwako. Mujje mwejjanjabe bannange, mwejjanjabe, kubanga ebirwadde bingi nnyo ebiruma abantu. Muli ensi yonna ndwadde, naye ng'oli talina mutima gusobola kwejjanjaba. Oluusi n'obeerawo nga tomanyi kiki kikuluma, n'obeera emirembe nga gikuweddeko naye nga tomanyi kiki kikuluma. Amaka ne gasaanawo, omukyala n'agenda, ne mubeera mu kuyomba, buli kiseera kuyomba, naye ng'ate obuzibu buli ku ggwe lwa nsonga nti tokola ki, tewejjanjaba. So jangu wano eno wejjanjabe naffe obulwadde bwonna obukuluma, kuba okulaba nti onnyonnyola bulungi okusobola okutegeera ki ekikuluma naddagala kiri oba ogenda okukola ki, okufuna. Chance tugikuwa n'onnyonnyola obuzibu bwo n'obeera ng'ate owonyezebwa. Tolimba, bw'oba ozzeewo omusawo tokola ki, tolimba. Making sure nti oyogera amazima. Abasama mukomawo mweraliikirira, mukazi agenda kuyomba, ngenda kukola ntya, nze simanyi kyakukola. Mukwano gwange teweeraliikirira. Wano waliwo eggezi lyo, waliwo ebirungi byo, waliwo essanyu lyo, waliwo okuwonyezebwako. Nti n'ova ku kisaawe bw'oti n'akukima ne mutuukira ewaka nga ekikwaniriza kirina kubeera ekyo, mukwano oba otereredde ddala bulungi. Gwe just olutuuka kuba bukubi simu, Ssenga ndi wano ku kisaawe nfunye nkya eddagala ligenda kukutuukako, olikozese nga n'omuntu wakukima tannakola ki, tannatuuka. Ogenda okutuukayo ng'oli bulungi ddala. Kitegeera omuntu asiime okusinga okubeera ng'omaze emyaka 5, myaka 6, myaka 2, myaka 3 newegiba myezi nga tulaba munno, naye n'otuuka butuufu nga tolina kyosobola mukolerawo gwe ng'omusajja, tolina kyosobola kukola ki, kumusanyusa. So mwami gwe ng'olina embeera eyo, jangu ofune eddagala. Newobeera ono munnaffe nga ye wakeera ku makya, talina nekimu kyabeera ng'omwami asumagira busumagizi, tasobola kuwawamuka. Mukwano, jangu ofune eddagala. Ojja kutereera, ojja kutandika owulira embeera zo nga zikomyewo, oli nno mu bulungi nnyo lwa nsonga nti okozesezza eddagala lyaffe wejjanjabye. Jangu ofune eddagala, ojja kubeera ng'ate ofuna ekyo ky'oyagala, ng'ofuna essanyu ne mukyalawo afune essanyu. Trust me nti abaami mu disappointinga nnyo abakyala mu nsonga ezo. Ekitali nnyo ku bakyala kubanga ate bo bafubyeko ne bagamba katwejjanjabe.
kankole kino kankole bwenti lwansonga nti ayagala okusanyusa gwe omwami we obeere ng'ate osanga ekintu ekirungi obeere ng'olya ekyo ky'owulira nti ddala kiriika n'otandika okulya ng'osolobeza n'olya ng'owuuta n'olya ng'okola ki ogamba n'okola ki n'onyumirwa watya munange gwe otandikiddewo okunyumirwa otuuse awo mu maaso dakiika nga mmeka munna atandise ate naawe n'okola ki n'obivaamu ekintu ekyo kiruma tolina kyogenda mumukolera tagende ku neiba taakole ki gwe kenyini gwolina okukola ki okukimala ng'ate mu butuufu tokyakola ki tokyasobola so jangu obwo bunafu obwo bwenjogerako jangu waneeno tubeere ng'ate tubukumalamu ofuuke omusajja kalasso ofuuke omusajja oyo gwe boogerako ofuuke omusajja oyo omukyala gwalwanira omanyina omukyala obutakulwanira kisinzira engeri gy'okolamu ebintu byo oyinza okuba nga ddakiika emu bbiri biki nga totegeerekeka n'agamba nedda ono siina kyemwagaza sooka wa ddakiika bbiri ne bwakusanga ne gundi tafaayo ogenda mukolera kiddakiika bbiri ekiyinza omulwamu ze ssente naye ate si yazikola ate bw'oba ozimuwa biba tebimukwatako ekikulu ye afunye omuntu anamumalira ebizibu bye kiba kiwedde naye ekyokububira noddawo n'ogamba omukyala atambubira omukyala simanya biki munnange byebyo ebintu bye tebikola bulungi toli bulungi gwe ng'omuntu toli bulungi gwe ng'omusajja eri abasajja bafukira okumu ng'afuka buli kaseera abeera afuka mukwano ekyo kiba kitegeeza nti no prostate yo yagaziwa weetaaga eddagala okubeera ng'ate edda mu normal size yo obeere ng'ate tofukira kumukumu so jangu wejjanjabe oli mulwadde wansigo prostate yagaziwa toyina maanyi eddagala lino ligenda kuyambako okutereeza sisitemu yo ey'omubiri obeere ng'okolera ddala bulungi nnyo ng'omusajja obeere nga ofuka omusulo tegukuluma kubanga abasinga bafuka omusulo nga gubaluma abasinga n'otuuka okufulumya amazzi gano ngasembe mu butuufu nga wajja katundu omuntu yandimaze amazzi amaki amayitirivu jangu obeere ng'ate weetereeza naffe bamabirizi herbal products tugenda kuba ng'ate tukufaako ddala bulungi nnyo okusobola okubeera ng'okola ki otereeza amakaago ng'omukyala eyanoba omukomyawo eyali akomplaininga nga takyakomplaininga kubanga oteredde afuuse oyo omuntu gwakola ki gwayagala ofuuse omuntu oyo omukyala gwakola ki gwayagala era gwe yenyumirizaamu bagambe waliwo eddagala eritandikirawo okukola nga wakalinywa litandikirawo era waliwo eddagala erijjanjaba omubiri okubeera ng'oterera ddala bulungi nnyo n'ofuna results ez'olubeerera nga kyobuzeeyo kwe kubeera ng'ate weekirinzinga after 6 months 8 months n'obeera nga weekirinzinga omubiri kubanga naawe omuntu gwe weetaaga okukola service si motoka zokka si pikipiki zokka nti nno ze zeetaaga okukola service kuba naawe oli muntu omubiri ogukozesa okuva January paka December nga tolina nekimu kyokozeseza maama wateekamu nkyekyo ekitakoowa jangu obeere ng'ate weekola service mu abaagala okukirinzinga nze nina amaanyi gange malako bulungi nnyo omukyala buli kimu asiima munnange tolinda kubeera ng'ate atandika okomplaininga kati waba kibiki jangu ofune cleanser egenda okukirinzinga omubiri gwonna ate okuuma amaanyi gaawo nga tegakola ki nga tegavaawo ate n'ekirala weewale okubeera nga okozesa masturbation tukimanyi bangi mutambula ne mugenda ne mutuukayo mu nsi ezeeyo teri bakyala kwegamba ennyonta n'ebatta n'osalawo n'ogamba kanneekozese nsobole okumalako n'obulamu bwe obw'ensi yes fine kinyuma era oyinza okinyumirwa oyinza okukyagala oyinza obuteetaaga mukyala yenna naye nga mukwano gye weereetera bingi tobimanyi ogenda kwereetera obulwadde obutagenda kuva mu makaago obulwadde obugenda okukuleetera okubeera nga tosobola kuyimirizaawo maka ng'omusajja omukyala agende amaka gatabanguke osigale nga tolina mirembe ye masturbation mbakubiriza ebintu ebyo mu byesonyiwe
bw'okirabanga bw'oba osobola saba, bw'oba osaalasaala osabire omuzimu ogwo mubi gukoleki gugende gukuveeko, naye bigenda kubanga bikwonoonera amaka ago. Wano Mulago 2 nga ku kyaki ya Kakande otusangibwa 0704 737 714 0773 36 91 55. Nze nabala essimu kuobeera oyita okubeera nga ate osobola okufuna obujjanjabi. Nkujjukiza nti delivery zonna tuzikola mu nsi yonna gy'obeera olimu gwe just kubeera ng'oyogera naffe n'ogamba nti Ssenga nze ndi wano nawali mundeetere eddagala, liba lijja kutuukako bulungi. Oyinza okugamba nti Ssenga mukola ku baami bokka, tetukola ku baami bokka wabula tukolera ddala ku bantu abo ababiri ababeera mu kisenge oba ab'ensonga mu kisenge, omukyala n'omwami. So package yo gw'omukyala weeri, nawe package wo omusajja weeri. Bingi nnyo bye tukolako, tugenda kubeera nga ate tubibawa awo mu video eddako, oba obadde otufollowinga, nsuubira buli kimu kyonna kye tukola obeera okimanyi, naye era tubeera twongeramu tuyiiza abantu baffe. Byonna tugenda kubanga tubibatuusaako. Mubeere bulungi, mweraba, sharinga, subscribe ate olayikinge. Wano Mulago 2 nga ku kyaki ya Kakande wokka ogenda okubeera nga otusanga. Mbeere bulungi, mweraba.